Tushoni atike yabiri mu munana empologoma bwefa atoleta akamiwu bagita pale FM musanva kamuza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo omwogezi w'ekitebe ky'obusiramu amaze okubanga atuuka nja kumusaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد هو السيد الأنبياء والمرسلين أما بعد abawuliriza ssebo katukyaza w'ekitiibwa buliido ono omukampala n'abawuliriza b'omukutu guno radio paalo ab'olulango abami n'abakyala salaamu alaikum warahmatullahi omuwulidde ASHRAF muva wala amaze okuba ng'atuuka era amaze okutwegattako olesa akasozi kali katya akasozi kalungi emirimu gitambula kalungi mirimu gitambula weewaawo ku lw'omukaga tetugula okujja ku ofiisi eyange yokka ey'amawulire n'emikutu gyange nange nange n'emikutu omuwulidde mukulu ASHRAF ndowooza twagala tutandikirewo straight awe ebigenda maaso mu ggwanga naddala ku nsonga z'obusiraamu ku kasozi kampalamu kadde byetulaba mawulire ne byetulabako n'amaaso obuzibu buvaawa tandikirawo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبو بوانا kayongo n'abatuuliriza nga bwe muwulidde katukyaza bwambuzizza byetulaba ku kitebe kyammwe ekikulu eky'obusiraamu biva ku ki ensonga ezo mpanvu naye mu bufunze obw'ekitalo okubayisaayisaako mu byafaayo Uganda Muslim Supreme Council kyekitongole ekyateekebwawo gavumenti ya Uganda mu 1971 ekijja okukumaakuma okugatta abasiraamu n'ebyabwe byonna kize era nga bwomanyi buli kitongole kyonna kitera development ziba ttaano era ze zino mubeera mu formation stage ekyo kyenyogeddeko nti musango gw'ebiri ekiddako okuba buli kasa mutondawo ekintu muba munoonya amakubo tunakiyimirizawo tutya amateeka ge abakulembeze banaatukulembera kati mu kiseera ekyo tukiyita storming stage buli muntu muba mubutaabutana munoonya amakubo kakati stage eno eyokubiri storming stage ku saidi yaffe ng'abasiraamu ebadde mu kanayo kyani tumazemu ebbanga ddene kuba kati wetwogera Uganda Muslim Supreme Council wezizza emyaka 5 nga mugumu oba 5 mu ebiri kati ebbanga lyonna lyetusinza okubeera mutubadde mu storming stage kakati mu storming stage yo kasita omuvaamu oba ogenda mu normalization stage mutaddewo amateeka mutaddewo enkiiko mutaddewo obukulembeze kati bwemumala okutuuka mu normalization stage kiddako mubeera mu transformation bwemuva mu transformation ebeera kati buli muntu byonna biteredde kiri mulaala kakati abasiraamu mu mbeera zaabwe engeri gye bawangaalamu batekwa kubanga bali guided batambulira ku Quran
challenge ekyali ennene tetunaba kutegeera bulungi Qur'an mainly eri mu Luwarabu abasiraamu abasobola okwesomera n'ebitabo bahadisi n'ebigaiding eddiini ku 10 bw'osanga abasiraamu 10 abatambula kubeerako challenge nene byonna tubizingira wamu ne tubiyita obutamanya bukyali bunene kati eddiini yaffe yalambika n'ennyonnyola n'ekomayo omutuuka mu kizibu kino mukikwata mutya kakati ekyoyogedde kakati mu Qur'ani omwo ekugamba nti muteeka okubeerawo n'obukulembeze era mu bugondere naye abasiraamu bakyayina challenge ey'okugondera ku buli mitendera osanga omuwalimu ku kyalo omusaze tamusa mu kiti omukulu w'ettwale bw'ati district nosanga omukulu w'ettwale imaamu tasabu mukulu w'ettwale nosanga omukulu w'ettwale tassa kitibwa mu district nosanga district kazi naye nga tassa kitibwa mu nosanga ata omusiraamu wa bulijjo tassa kitibwa mu bonna ne tubeeraawo naye nga ate Qur'ani yakirambika dda naye kugamba nti bwobanga toyogeranga ku kintu kyotamanyi obadde okugondera abakulembeze nakyo kiri mu Qur'an then kati toyogeranga ekintu kyotalinako bumanyi kati kyoyogedde byetulaba byetuwulira abimanyi kati n'olaba oli ayogera n'amatiza abantu kyokka abyogera mu kutuba kitegeeza kubuulirira abantu kakati gwabulirira abantu oteeka okubanga ebigambo byoyogera byebituufu ebibazza ku mulamwa ebibateekamu empisa ennungi ebibaleetera okwagalana okwagalana naye oli n'asomesa ng'ate asomesa kyenyuma ky'ebyo asiga bukyayi mu kutuba avuma awayiriza atemerera kakati mu values za community zaffe ono omuntu eyazze okubabuulirirwa ti mu wiiki namba afunye olunaku lumu olw'ejjuma nti ajje bamubuulirire akyuse ku nneeyisaayi ave mu ngeri eri gy'abadde awangaaliramu ajje no bamukyuse ate ono yennyini ateeka okumukyusa amubuulirira ebigambo ebimuzaamu amaanyi ate yamuteekamu ebigambo ebimusibira eri gy'awangaalira kubanga gy'awangaalira mulimu okusiga obukyayi mulimu okutemerera mulimu okulimba nebibeera nti ezo values nezibeera so much inculcated mu bantu baffe eno family bannange kizibu nnyo okukkiriziganya ku kintu ekyokuwuliriza radio tetukkiriziganya Martha radio giveeko okusalawo ku kyekyokulya kyagana gwe Martha malawo emmere eyo naye ate mwattu ekintu kiri kimu kyetukkiriziganyako ffenna ye Movit Family Soap sabbuuni akozesebwa bawanga amwagala nnyo olw'obunene bwe era n'obuwangaazi anti munnange ekonome mwagala nnyo olw'ensonga nti akuuma olususu nga luweweevu ate mmuka nnyo Martha ne mutowe bamwagala nnyo olw'akawawa akalungi k'alina buli omu musanyufu olw'okuba nti ab'omu makaago buli omu alina kyamwagalako Movit Family Soap ye sabbuuni agwanira ab'omu makaago bonna. Movit all day confidence. International Limited ye company nganzi mutablemere yankoko n'ebisolo bakuletedde Covid yemmeye bw'obuto kubutandikira eyamba obukoko okubuwa amaanyi atangira obukoko bw'okuzibikira emabega enkoko z'obutafuna stressing obazozisala emimwa okwewala okusala amagi temubisolo kozesa Covid nga first aid awa ebisolo amaanyi era ayamba ebisolo bitalina mazzi mu mubiri omulunzi ebisolo bino biwa Covid beba birwadde nga tonna biwa ddagala lyonna apakingidwa mu saketi ya silver eriko sitika eya kyenvu mu grams 2 okwewala ebijingirire essimu 0754 95 9 asangibwa n'amaduuka gonna agatunda eddagala n'emmere y'ebisolo.
wali owulidde ku munyenyeza Uganda ezagusamba nga Pole Ouma yateeba Germany ng'asambira Uganda Cranes mu G7 ate Beka Kasigwa yasambira mu bigere Bungereza ate Gerard Kabayihero ate Abinasul ye Francis Kulabigonna Munye Lukalo yasambira Nairo Godfrey Nyola yate Simon Omba Isa Sekatawa goes My Business Ken Lubogo Saulo Kizito Vincent Semanobe Baguma omupiira gukubya akayinja Isaac Nkada musanvu w'eggwanga Obadia Semakula Pasa Paul Musisi chairman wa Former Footballers Initiative n'omuwanika Isaac Ngobya olunaku lwa mukaaga nga 2 Desemba 2023 bonna mugenda boota buliro awo mu kisaawe kya Moves Nakawa katubaddiramu endiba yaffe yedda eyasuzanga abantu nga tebeebase kugenda kubeera wakati wa Express yedda ne Coffee yedda UCB yedda ne Nairo mulire yedda ate Kesise yedda ne Linti ate Bidimastic yedda ne Uganda Crazy zokambalagana nga 2 Desemba 2023 bonna abagusambako bagenda kubeera ku kisaawe kya Old Kampala Senior Secondary School okuyingira kwa bwereere olunaddako tujja kusasula anti Former Footballers Initiative bagabudde nga 2 Desemba 2023 essaawa 2 ez'okumakya okuweero kwa namaddala n'ekyokunywa kya Ona bumere ekyokunywa kya Ona kikamala nyonta mu bikanga mango tamarai apo wamu ne berries nebirira emikutu gya Ona juice uje ku mutimbagano ofuna omukisa ogwewangulira Smart TV n'ebirabo ebirala bingi share the freshness with Ona juice uje enkola n'obukwakulizo bigobererwa Ona freshness you can taste. Kino kirango kya njawulo Ali Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center twatandisewo enteekateeka ey'okusomesa abasiraamu bonna abandyetaaza okutegeera eddiini yaabwe mu kiseera kino eky'oluwummula olwa Desemba ne January okuva ng'ennaku z'omwezi nnya Desemba paka oluwummula we luggweerako nga mulimu abantu abakulu n'abaana b'amasomero abasomera mu masomero agatali ku musingi gwa busiraamu naye nga wandyetaaze bategeere eddiini yaabwe kati weewandiise oba owandiise omwana wo leero asobole okusoma eddiini ye mu kiseera kino eky'oluwummula okwewandiisa kugenda mu maaso wali ku Nabweru community ku Kijegere ab'ekisulo bakusasula emitwalo 30 ate abava waka emitwalo 15 okumanya ebisingawo kubira Sheikh Umar Kasule ku 0703 oba ku 0772861687 mujje tusome tuyige tutegeere eddiini yaffe. Olina okuteekateeka okuzimba enju z'abapansa apartments somero ddwaliro oba wushibbe ffe aba Mark Biodigester Biodigester Septic Tank mu Uganda tukuwadde omukisa okuteerayo Biodigester Septic Tank ku bbeeyi rayisi ddala bwe yogula Mark Biodigester Septic Tank tukuweerako toilet etuulibwako oba esitamwako kola odayo mangu ddala osobola okuganyulwa mu nteekateeka eno Mark Biodigester Septic Tank ensima mu kifo ekifunda ddala tewunya tejjula kozesa Mark Biodigester Septic Tank ey'omulembe tusangibwa Old Kampala opposite Sentimenti ya Mulumba Church essimu 0703 Mark Biodigester Septic Tank. Muzadde omwana ng'agaba ate naawe oli mukambuluzi kiki mubadde ki omwana wange yansobera buli mwaka yasemba nakati mujje ku ssomero leero luno era yasembye kambalagirira essomero ligenda okubamalako ennaku ye Milestone Junior School ssomero lya ddene boarding lya bawala n'abalenzi lisangibwa Njinja Bisimbye Sonde Mukono balina buli kyetaagisa omuyizi okusoma obulungi balina computer laboratory eyamba abayizi okusoma musomo ga computer balina library ate nga batendeka abaana ebyemikono ebyobulimi n'obulunzi empisa wamu n'okwogera mu bantu ebyokwerinda by'omuyizi biri waggulu nnyo ate essomero lyonna lyetooloddwa kamera era nga balina n'enteekateeka eya tahfiz era abayizi abamaliriza ekyomusanvu siniya ey'okuna ey'omukaaga n'okuwandika abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero okuva ku Mande okutuuka ku Lwokutaano oba kubira Director Professor Muhammad Mpeza 07030797 oba Head Teacher 0774384736 Milestone Junior School, unpacking our potentials. bagiyita Pale FM 97.9 eri omuntu wa bulijjo lwamawulire genfunye wano agalaga nti ali mpungu owe Butambala Mungu amujjuludde inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bitaronyo ddala batugambye nti ogenda kubeera kwa leero sawa emabanda mu Butambala bitaronyo
bitalo nnyo ndi n'omugezi wa kampula mukadde ASHRAF mukulu muva wala sibo kusooka kkiriza naye nteekayo okusaasira kwange okufiibwako kwa mukadde waffe Sheikh Ali Mpungu mukadde waffe oyo abadde atambula nnyo ne Sheikh Hussein Rajab Kakooza era kkiriza tusaasire muganda waffe Haji Abdusalaam okufiirwa muzeeyi waffe oyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kati ngazo Uganda Muslim Supreme Council nze ndi history oyo omukulu oyo yaliko secretary of education mu mwenda kinaana Uganda Muslim Supreme Council era n'ekifaananyi kye nga muvubuka muto ebikadde by'edde ebyo mbiri n'olwekyo kitalo nnyo Mungu amusaasire era amusasule mu byonna byakola mu nsi muno ebirungi inshaallah. Tubadde tukyagenda omubuuzizza nti bino bituwulira byetulaba kaakati mbadde nkiggumiza nti obutamanya kuliko okweyagaliza kuliko ebyobufuzi kuliko okuvuganya ebyo byonna biri part of the society ate ne kubeerako n'entambuza y'emirimu oba constitutional byonna bitambulira bivaako ebyo byonna byogenda olaba era olunaku lw'eggulo era ndowooza kyobadde otuukako wali omukadde waffe twamuyitanga meya w'ensangi tumuyita Haji Zimpulira Abdu Kiyimba saidi yaffe yaliko memba w'executive ke kakiiko nga bw'olita gavumenti kubanga Uganda Muslim Supreme Council bagiteekateeka nga bw'olabira ddala gavumenti yennyini eriko obukulembeze obwo n'obutambula okuva waggulu paka eri wansi awasemba tutambulira ku structures okutwalira wamu tulina emizikiti omutwalo gumu n'ekitundu n'egigwamu gye tuyita community mosques olwo n'emizikiti egitali gya community nga gya bwannannyini gya institution tetutala nnyo gibala naye kye tuyita community mosque nti ekitundu kiriko omuzikiti ogwa lukale egyo gye gibeera registered wansi wa Uganda Muslim Supreme Council ne tubeera n'amatwale 5 mu something amatwale gye gikola emizikiti 30 gwe libeera ettwale kati ku muzikiti tubeera ne imam ate ettwale tubeera n'omukulu w'ettwale then amatwale ago gegakola districts kati awamu wonna tulina districts z'obusiraamu 78 kati districts ze-78 zigwa mu regions 10 mu Uganda yonna kaka ne tutuuka ku kitebe ekikulu e Kampala mukadde kati kyembadde ngamba nti kati tulonda abakulembeze buli mitendera tulina olukiiko olukulu luyite nga parliament tugiyita General Assembly kati tulonda ababaka baffe aba General Assembly okuva buli muzikiti egyo gye njogeddeko gibeera registered balondayo mubaka waabwe najja nga asenvula bavuganya najja ku Twale najja ku district najja ku kitebe kakati bwe batuuka ku kitebe mu General Assembly ne balonda executive committee yeyite cabinet nantegeerawo bulungi kakati omukulu Abdu Kiyimba yaliko member executive emyaka 10 egiyise kati yakomawo mu kulonda kuno kwakaggwa ne bamulonda ng'omubaka akiikirira district yaffe ey'obusiraamu gye bayita Lwengo abadde alabika nnyo mu mpapula z'amawulire ndooza bye badde ogoberera ebyo ku mikutu gy'empuliziganya gino social media ng'ayogera bino atiisatiisa kulumba akola fujjo biki n'ebifaana bwe bityo era najjo najja n'akikola n'ateekawo akagugumu k'omuzikiti n'akola atya ebikikwatako ne bamutwala omuntu afaana bw'atyo gy'ateeka okubeera kubanga kati ng'omubaka ajjudde ow'olukiiko amanyi forum mwotera mwoyogerera kubanga byonna bye yabadde ayagala okwogerako era ku luli bwe yali abikola teyayita muzikiti yatuula mu lukiiko kati n'olwekyo njagala tutunulire wano wantu mu bulambulukufu mukulu ASHRAF tutunulire ekireese ensasagge mu busiraamu obuzibu buvaawa awenjagalaawo mu kiseera ki kati kino kiriwo kati ekiriwo kiva mu kugamba nti waliwo ensala yakoleddwa ekkooti ento eya wansi high court in fact it was high court commercial court nga waliwo omusajja omba muyita Justice Kyahabwa yetuwawaabira
omusango ne guwulirwa mu ngeri ffe gye tulowooza nti teyali nnambulukufu era tetwaweebwa kaaganya kuguwoza, tetwawulirwa ne gusalibwa mu bwangu obw'ekitalo ne bagenda ne bafuna ne gundi warrant of attachment ne balistinga ne properties zaffe okuli n'ekitebe ekikulu tubigenda kutundibwa ku Nnyondo tuli omusajja oli yesasule ebbanja. Kati ekyo kyonna kye kyatambudde nnyo mawulire ne bakitambuza ne bakigaziya ne bakimbuzimbulukusa kakati nga ku muntu aludde nga togoberera bintu bitambula mu basiraamu wamma gwe n'emmere kulema okulya naye kati nga kuffe ebyo bituludde nga tubiwulira ate nga si lwe lusoose. Waliwo omusango gufaanana bwe gutyo waliwo kampuni emu yaliwo mu mirembe gy'ensanvu yali kampuni gye bali baawa obuvunaanyizibwa okuzimba ekitebe ekyo bakitanga Konkop. Kakati Konkop era yatuwaabira ng'ogwo muzikiti guwedde n'atumegguza bw'atumegguza kooti nemuliira obumbi bwa $, olwokuba twamugjako contract ne tugiwa omugenzi Muammar Gaddafi n'azimba omuzikiti n'olwekyo ng'atubanje naye lwokuba nakyo kyayita era balistinga ebintu byebimu naye kati kyenjagadde okusiiga ekifaananyi nti buli kisociety mubeeramu abantu babayitibwa bamafiya babaamu. Kati ku saidi yaffe tulinamu abantu abagwa mu kiti ekyo abaleese embeera eyo efaanana bwetyo era kyova olaba nti yennyini eyatuwangudde omusango si yayogera. Wamulabyeko nga tugoli munamawulire wamulabyeko sebo ndalaba ekiwandiiko kya kooti ye wamulabyeko ng'ayogera mawulire sinamufuna naye muno ate looyawe musiraamu mwana wattu wamulabyeko mawulire ababyogera ate be basiraamu kali n'obuuza question mark. nina kyesitegera bulungi mukulu wa ASHRAF kubanga bwe nagezezaako okugoberera batulaga nti ensasagge yonna eva ku ttaka ly'Essembabule lyatundibwa naye waliwo ebitaatambula bulungi. Kituufu ettaka Uganda Muslim Supreme Council y'Essembabule yalitunda? Kakati banaye abatuwuliriza bwana Kayongo Uganda Muslim Supreme Council challenge ebadde naye nnene ebadde ku properties zaayo olw'entalo ennyingi ezibadde mu busiraamu nga buli administration efuluma tefuna handover ku balala bibadde byakulwanagana na kuwamba nga tewabaawo proper handover. Kwata mu katono awo. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Kula ASHRAF njagala genda ko Munnamateeka Counsel Nalukooola katono then ngenda kukomawo oyongera okulambulula. Munnamateeka Nalukooola. Wanji sebo. Kinkoze bulungi nti Munnamateeka Counsel Nalukooola ensonga ez'ebyamateeka ozitaputa era oli leader omutendeke. Nse. Ekyokubiri ASHRAF agambye ensonga zino zirimu ebyobufuzi. Oli munnabyabufuzi era oli muna Democratic Party. Kitegeeza mubamu ebyobufuzi era olaba element y'ebyobufuzi weeri. Nse. Ekyokusatu buli kimu ekigenda maaso ku side y'obusiraamu okigoberera. Nse. Njagala otukubire tochi ku nsasagge zino zitongera okulaba mu busiraamu na wagwo olaba ensonga zino. Tandikirawo. Waliwo bye twalyagadde mukulu ASHRAF kennyini atulambike. Omanyi kaakati bw'owuliranga nga gonye kugamba nti ekyennyanja kirwadde osaana owuliriza emboozi yagonya naye ate gonya erina lweyinza okukunyumiza n'ogamba bwekunyumiza negamba nti era kyova olaba nti ekyennyanja kyagenzeeko ne ku lwazi waggulu ne kituulako awo kyota akasana ng'ogamba awo tewano nedda ekyennyanja tekyota kasana ku lwazi naye bw'eba enswaswa okola ki okkiriza. Ensonga nga bwe zifaanana ye anaatukonfamingira n'akakasa oba bituufu oba si bituufu kubanga mbadde nsuubira ye agenda
kutuwa olugero bulungi tennaku z'omwezi bweziti Uganda Muslim Supreme Council yatunda ettaka ng'eriguza justice kyabahwa emyaka giringa 3 emabega essente ezoogerwako bagamba ziri awo mu buwumbi 3.5 ensasagge wenjiraba abantu nga bagugumuka abasiraamu kwe kukwata omulengo gw'ebyobugagga ebyebbeeyi ebyobusiraamu byonna nga ne kyobugagga ekiri ku kasozi Kampala mukadde kwekiri ne bagamba nti baagala obuwumbi 19 kuba kubulako butundu butono nnyo okuwera obuwumbi 19 kusinziira ku muwendo nga bwe guli mu waranti oli abeera abuuza nti obuwumbi 3 nga mu buta obuwumbi nga 3.5 bukuze ne buvaamu obuwumbi 19 abafu okuva eri ku ntandikwa kituufu nti Uganda Muslim Supreme Council yatunda ettaka yabaffe bwe lyamala okutundwa kiki ekyalobera oyo eyaligula okutwala ettaka li yettaka eryo bw'aba teyalifuna lwaki ensonga tezaakolwako ne ziggwa kati n'alyoka jjeeno gye byatuukira omanyi bwana Kayongo waliwo olwogamba nti evvubuka lizze ne liri emmere y'abakulu naye ate ani alireese lijje liri emmere y'abakulu tolowooza nti oyo alireese lijje mu nnyumba yavuddeko embeteza eyatunda okuva eri ku ntandikwa ye yalina okumanejinga obulungi kiki ensonga nze nga bwe nzize ngoberera bino byenzudde tiwaliwo omwami oyo Justice yagula ettaka ku buwumbi nga 3.5 naye bwe yagenda okulikozesa ettaka lyagaana kwaliko abatuuze kyekimu ku byogerwa naye ate waliwo awalala waliwo omulala gwe bayita Albert Muganga naye agambibwa nti naye yayinako liizi ya myaka 15 nti ettaka lyatuuka nga terisobola kukozesebwa okusinziira ku statement eyafulumizibwa Uganda Muslim Supreme Council ng'ennyonnyola ensonga zino bagamba nti waliwo okukkaanya ti oluvannyuma lw'okutunda ettaka lino Uganda Muslim Supreme Council yali yakukolera wamu nga bayita mu makubo ag'amateeka okuggyako abatuuze abaali ku ttaka nti naye ate Justice teyalinda kujjako batuuze n'akozesa enkola emenya amateeka n'atemaatema n'ayonoona ebintu by'abatuuze ne kibanga tekisoboka kufuna ttaka eryo mu statement eva ku lusozi bye bimu ku ebyo bye nasanga nti Justice oluvannyuma awaaba omusango gwe yawaaba gwe bayita summary suit mu musango ogwo muzzukulu wa Jjajja Budda bwe guba guwaabiddwa ono awaaba akakasa kkooti nti gwempa waabidde talina kwewozaako kwasobola kuleeta kuba buli kimu kirambike bulungi ono kyagambye mbu tebabayita kakati bwe bamala okuwawaabira bakuwa ennaku 10 gwe bw'obanga ddala oyina ensonga gy'osobola okuwa kkooti mu kwewozaako okwo n'ogirambika mu kusaba kwe tuyita application naye awo oba totaddeeyo kwewozaako wabula obeera otaddeyo okusaba kkooti ekuwa olukusa olw'okuteekayo okwewozaako okusinziira ku byawandiikibwa mu kiwandiiko kuva ku lusozi nti bwe baateekayo okusaba kkooti yakugoba bwe yamala okugoba neewe ensala ng'egiwa Justice nga olwo yawangudde kati ensala eyo gyezza okuteekebwa mu nkola ndowooza nti bwe bakwata obuwumbi 3 n'ekitundu awo ne bateekako amagoba aga 12 ku buli 100 ago nno amagoba interest kati bwe batandika okukubisaamu ne balyoka bagenda mu buwumbi 19 naye ne gano amagoba gano galiko ekibuuzo amagoba gasukkiridde tegakkirizibwa mu mateeka kati ensonga zino obunene bwazo kuba naawe agula ettaka
ogula otya ettaka nga kuliko abatuuze yabaffe kituufu nti waliwo Albert Muganga eyali yamaledde okufunako liizi gwatunda bwe kibanga kituufu otunda otera ekintu ky'omanyi nti wamaze okufunako liizi obanga omuwala agenda okufumbirwa nga ate waliwo ebintu bye baalidde wiiki ewedde nga bya musajja mulala ate ne wajja omusajja omupya ate nabyo ne bakola ki ne babirya taata maama senga muba mubiridde mutya kakati ebyo bimu ku bibuuzo onfuna kakati bwe tutuuka awo ne tugenda eri mu kkooti oli n'omulala abuuza ng'emisango gikandaalirira mu kkooti ya Uganda guno lwaki gwadduse naye maama gwe n'otakkiriza n'obunene bw'ensonga nga bwe zifaanana nti bano bajje tubawulire oba ddala balina ensonga yaabwe okiraba kale nno amawulire bwe gato be gatambula naye nga ganakuwaza ekirala bw'otunuulira nga kyensookeddeko omulengo ogw'ebintu ebyazingiddwako ng'obirenze ng'olinga alenga obubuzi oba obumyu tiwe tugattagatte sente zaffe teziwera naye gwe bw'otunuulira ebyobugagga bino ebyogerwako muzzukulu wa jjajja Budda bingi nnyo naye ekibuuzo ekinene twatuukawo tutya kigaanye omwogezi muwulidde agamba nti be bakulembera tebaagala kuwa kitiibwa na kuwuliriza babakulembera naye mu nsangi zino nayize nti bw'oba oyagala omwana omuto akola obulungi gwe omuzadde gwasooka okukola obulungi bannaffe mmwe abatukulembera mwe mutukulembedde bulungi mweyisizza bulungi ebikunukkira bino bivaawo bituuka okuleeta embeteza kanzija otandikirawo ekujjukiza gwe omusuubuzi omulimi omulunzi n'omukozi w'omusaala okuwaayo zakaayo mu House of Zaka and Waqf Uganda okuyamba abeetaavu n'abali mu buyinike tusangibwa ku Perryman Gardens plot number 9 opposite Old Kampala Primary School oba ku mutimbagano gwaffe www.hozwu.org essimu 0706 551 toola zaka otukuze maaliyo era ne tamano yasigadde mpati zingenda kutambula nganje bwe kola n'omwana magulu wange ng'otambula bweyogeza weka wabwe yakubye sente ona mutabani wange kyejwe era yasigaddemu kati guno omurundi gwakuna asigalamu bwadda mugenda bwensasula school fees ngenda musimpula emiggo eginasigalawo ijja kukwata ettaka essomero ly'omuteeka muli ebbi wandi mutote mu Faiha Primary School ejo ava n'agenda mu Faiha High School balina amasomo gonna ageetaagisa ku mutendera gwa primary ne secondary ge masomero gokka agagenda okubangulira omwana wo gasangibwa Mpererwe ku Nammere Road kati kyogamba emiggo gye mbadde nga namutimbula ngiveeko kagenze mu masomero ga Faiha kiwadde kino kisanyusa buli kadde luubiriranga ebyokulya ebiwoomu ebifumbiddwa Fortune Butto ebyokulya ebisufu ebikussa mu mbeera y'okulya Fortune Butto alongoseddwa era nassibwamu ekirungo kya vitamini A musange mu bipimo eby'enjawulo ebijjulo byo bizze ku mutendera omulala weefunire Butto akwata ekifo ekisooka mu Uganda ku dduuka ne supermarket yonna ekulinaanye Fortune Butto akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Oyina woteekateeka okuzimba enju z'abapangisa apartments somero ddwaliro oba washing bay fe aba Mark Biodigester company esinga okukola Biodigester septic tank mu Uganda tukuwadde omukisa okuteerayo Biodigester septic tank ku bbeeyi rayisi ddala buli lugula Mark Biodigester septic tank tukuweerako toilet etuulibwako oba esitamwako kola odayo mangu ddala osobole okuganyulwa mu nteekateeka eno Mark Biodigester septic tank esimba mu kifo ekifunda ddala tewunya tejjula kozesa Mark Biodigester septic tank ey'omulembe tusangibwa Old Kampala opposite St. Matia Mulumba Church essimu 0706 33 33 Mark Biodigester septic tank gonjukira mufungiza 223 akubye coordinate jangu tuyige jangu tusome nkwakulaakulanya kwejja mu nyanga ebyokuyiga bingi ebyokusoma bingi muleeta abaana bagunjuke ate be bafungiza basitudenti abalina ID bayingirira mutwalo ate abakulu emitwalo 2 wali Old Kampala Arena ennaku z'omwezi 25 Desemba asaanye kuhulago gonjukira mufungiza 223 tali
ekisigala kye kimu mwaka mupya nkola mpya nkuba mpya. Pananga Richard, chapati ngampo mu bulala nyongerayo ko katono. Sorry sweet banange chapati ziweddewo ate olunaku lwaleero chapati na kawunga bibisinze okutambula. Yee kituufu ddala kubaniddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Naye Richard ebintu bino obigulawa? Tolowooza ku ngano mpya na kawunga ebya Supreme Flour. Supreme Flour ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Funa kabode super okuva mu MTN katikati ku mitwalo 19 mukenda zokka. Weefunire kabode super ofune GB2 eza data wa MTN ogw'obwereere ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 8. Funa kabode super katikati okuva ku dduuka lya MTN lyonna okwetooloola eggwanga lyonna. Everywhere you go, MTN. Waliwo omuntu mu Uganda nga tazibirwa kkubo. Omuntu oyo ng'alina amaanyi okukola buli kyayagala wonna wayagalidde nga tewali amukomako. Omuntu oyo yeggwe. Ku yintaneti ya 5G edduka emisinde ekyali gyakuno tewali kkomo ku kiki kyoyagala okukola ku mukutu nnantameggwa ogwa MTN. Bwe twegatta tufuuka bannantameggwa. Nyabo ino internet wenyuka ng'ekizungirizi ate kamera ya yolumamyo banange ebyandaka ku buggo guno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinza emitwalo 49 zokka usasule mpola mpola sinzi 833 buli lunaku. Weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN weefunire GB2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegemulire kabodi supa katikati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN. Ekolera wansi w'amateeka ga UCC. 107.9 bagiyita Pal FM 107 akamuza mwenda ekkula eri omuntu wa bulijjo. Ndi ne munnamateeka Counsel Nalukooola okunga kwotadde omwogezi wa kasozi Kampala mukadde Uganda Muslim Supreme Council. Tutunuulira emirerembe gye twongera okulaba ku sayidi y'obusiraamu naddala ku kasozi Kampala mukadde kitutwala wa era obuzibu buvaawa. Mukulu Nalukooola ASHRAF yagambye nti ensonga zino mwe muziraba bulabi wano nezirimu n'ebyobufuzi okusinziira ku kyannyonnyodde ebyobufuzi obirabyewa. Muganda wange ekisookera ddala abantu abazze baddukanya obusiraamu abamu ababadde nga ku lusozi be balabye nga bye balabye ne bafaamu. Ababadde ngayo ku lusozi nga bakola n'abo abali mu bukulembeze abamu ku bo be bavuddemu oba ontegeera kyenjo okuva mu batya mu bukulembeze ne baawukana n'abo be bakulembera nabo be baalinga nabo. Omukulu Hassan Basajja balaba sije yabanga tebamalira mu kooti. Omukulu gwabadde ayogerako kimba omukiise mu lukiiko nakati mu lukiiko mwali tewabirabye ensasagge eyabaddeyo. Nsuubira ebyo byayita ebyobufuzi naye nga munnamateeka wali wensoose okukulaga wali weewaawabeera ensonga mu mateeka tutunuulira ebintu nga bw'otunuulira kampani ng'ekola emirimu tutunuulira resolution nga temunnagamba kutunda mwatuuza olukiiko ne mukola resolution olukiiko ne lusalawo okutunda ekintu ekyo yabaffe ssente ezivaamu nga zigenda kukola ki ku lwa busiraamu. Kituyagala ASHRAF akunnyonnyole kati. Nze ndaba nga ekimu ku bizibu ebibeerawo byayogeddeko nti obutawa kitiibwa bukulembeze kiva ku butabeera beerufu. Ebyo ebiba bikoleddwa bitambula biteekwa okumanyisibwa
eri abo abakulemberwa. Abakulemberwa bafuna amawulire. Bwe batafuna amawulire ne batalaba bwerufu babuuza ebibuuzo. Emirundi egimu mu kubuuza ebibuuzo abakulembera balowooza nti baba banyoomoddwa. Buli lwotaddamu bulungi bibuuzo byabo ababa babibuuzizza olwo otandika okuleetera abantu abo okusitula kuki maloboozi. Olwo obeera olabanga bba abasiiwuufu b'empisa. Buli lw'oyogera n'ogamba nti obusiraamu okubugoberera naawe atukulembera olina okugoberera ki obusiraamu. Hadithi egamba nti ekituufu kyeyolese n'ekikyamu kikoze eki kyeyolese. Naye buli bakulabanga naawe omukulembeze waabwe ozannya nga munnabyabufuzi nga batya. Bwe bawulira nti eri mu gavumenti eya wakati akakodyo kaabwe kali ku kunaanuula myaka egibadde 7 bwe gifuuke jiwavewe komo. Nawe ne bakuwulira sebo omukulu ashirafu nga nawe oli ku kitebe ku Old Kampala nga nawe gamba tunaanuule egibadde 7 gino ginaatera okutuuka tunaanuule gifuuke 7 nabo nga batandika bannaffe betuli nabo bali muki mu byabufuzi. Ebintu bino bagenda obimanya ng'embeera emaze kaluba. Nti olwaleero naawe omwogezi bw'otandika okubanga bakuyita mu kiseera kino ekyembeteza kiba kitegeeza obeera nga firefighter olwanyisa ki muliro. Amawulire ago singa gaali gajjadde eri abantu ne bajja nga bagategeera bamanya ne bamanya n'okumanya nti wano waliwo ebbanja. Tomanyi kontine ebbanga ddene abasiraamu bajja ne bagula ettaka ne basasula abababanja. Ogamba nti omuzikiti gundi guli mu kaseera akazibu. Nyini ttaka ayagala kutwala ttaka lye. Naye yatugambye singa afuna miliyoni 3 atuwe ekyapa. Bwe wabawo obukulembeze obulungi obulambulukufu obwerufu ogenda okulaba nga ne Paala FM egamba naffe ekyo tukigenzeemu. Basiraamu muli luddawo abaagala okugulira omuzikiti gw'egindi ettaka gufune ekyapa. Kati olwaleero kambuuza omwogezi bwe mubeera nga muli balambulukufu nammwe mulina emikutu tozimanyi emikutu nti weegiri tolowooza nti bwe muba nga muzze mulambulula bulungi abantu ne bamanya ensonga basobola n'okugamba nti tusasule ebbanja lya Justus liveewo kuba abasiraamu bakisobola. Ashraf, obulambulukufu buliwa mu bino ebintu? Kakati ekusookera ddala bannange omukulu tumwebazizza agezezaako kulambulula. Kyenjagala okukkaatiriza nti ensonga zonna nga bwazoogedde naddala omusango ngeri gye gwatambula netaweebwa mukisa kwewozaako buli kimu kyonna ne bakigoba ne bangwiriza amangu okufulumya ekyo tebakikola ku singa kyali kyanzikiriza ndala. Naye olw'okuba nti ffe abasiraamu tunyoomoolwa nnyo kiwayogeddeko ebyobufuzi ate nga nakyo obulwadde obwo bwava ku sayidi yaffe. Bwe twatandika okuvumanga omukulembeze mu lwatu n'okumutyoboola ne musinzira mu kuziika n'ovuma omukulembeze ku jjuma n'ovuma omukulembeze ku mbaga n'ovuma omukulembeze ate ng'emikolo gyo gyonna gigatta abantu bonna. Mu society z'abagunjufu bayina how you handle any situation. Naye ffe twakitwalanga kya bulijjo nti osinzirawo n'ovuma. Kaakati mu society efaanana bw'etyo oli ataliwa mu society yammwe tabassaamu kitiibwa. Era kivula nti ffe abasiraamu muwabawo ensonga enkulu mu ggwanga tetwebuuzibwako. Olwaki? Kubanga ffe ffennyini twateekawo embeera enyoomola abakulembeze baffe. Kati nga tuzze mu nsonga eyo kyova olaba nti omulamuzi okusala bw'atyo yalaba tabisalira kanisa. Nti kanisa bagende bagiggalewo oba bagitunde. Bino byonna byakolebwa lwakuba nti omusango gw'abasiraamu anti gw'abasiraamu era kye twewuunya. Lwaki? Kuba juzi Ssaabalabirizi bamuwaabira eruweeru naye omulamuzi yagaana naga Ssaabalabirizi nedda. Naye ffe abasiraamu mu 2005 twawalaawala mu futi ne tumuteeka mu kaguli ne tujaganya nnyo ne tuyisa ebivulu ne tumuvuma ku zi rediyo. Oyo nagamba omukulembeze w'abasiraamu bwali bamutwala. Gyoli abalamu omulamuzi n'asinziira emmenga awo n'afulumya ekiwandiiko tinyimiriza emirimu gyonna gy'abasiraamu gyonna temuddayo kola kyonna. Oweza obusiraamu ne tugenda ne twekubira enduulu wa principal judge olwo bwazuukuka. Kati nakyo ne bwe kijjidde
era kivula nti era tugenda kwekubira enduulu twagala okumanya lwaki emisango gyaffe bigenda mu kkooti abalamuzi batuyisaamu olugaayo module eyo naye nga bwe yabisaze mateeka gafuga ono puliida abimanyi nti bw'obanga tomatidde ensala ojulira kati twajulidde kivula nti ebigambo byange ngenda bitakako obukomera kubanga omusango kyali muki mu kkooti twajulidde mu court of appeal ne tusaba court of appeal esooka eyimirize omuliro guno effujjo lino lisooka liyimirire owulire eyo gamba tebagenda kukwata bintu bagenda kubitunda twasabye era order tugimanyi tugenda gifuna eyimirize kuba tumaze okujulira eri waggulu kati kyovulaba nti ebigambo byange sigenda kugenda nnyo wala okulambulula naye ekitono nnyo kyenyiza okugamba kyenabadde ngezaako okugamba nti tulina properties zaffe nnyingi nnyo ziri mu mikono gy'abantu mu ngeri enkyamu wrong hands illegal occupation mumulire ettaka ly'Essembabule era ettaka twaligula 1975 twaligula na ssente zaffe nga Uganda Muslim Supreme Council tebaali tuwa buwi nga bwe ntera okuli abamu nga babyogera kaakati nga twagula amalundiro mangi branch kukozi mu Luganda tugatya amalundiro yes amalundiro kati amalundiro ago gaali mangi kiseera ne kituuka gavumenti n'egamba Amini bwe avaako amalundiro ago bagatunyagako yagamutaka gaffe ge batunyagako lirimu ku eryo yali nga mawogola ne kuyingirako abasenze kane tubeera nga tulina ekyapa naye nga tetulina access ku ttaka kati jjukira mu 95 bakola etteeka erigamba bw'obanga waliwo omuntu atudde ku ttaka lyo nga tewamunyegako n'amalako emyaka 12 waba wawe onfuna kakali abasenze baludde kuli okuva 79 kati 95 jali emyaka emeka ejo jali gimaze okwera 13 wali ali ku ttaka lye ali awo kakali essere ne kituuka tulina ekyapa naye tetulina access kuki ku ttaka mpulidde ayogerako ku kyokuga nti bagabalize ekyo tekiriiyo Uganda Muslim Supreme Council eyina ssemateeka waayo alambika butya bwe tumanaginga property nenake njagala okubuuza katono nyaawo wenyini wootuuse ekyalemesa ono gwe mwaguza okufuna ettaka lye kiki ali kyekubulidde abasenze bayingirako ku ttaka bbanga ddene bali awo kaakati nkugambye nti Uganda Muslim Supreme Council eyina ssemateeka waayo alambika nti bwebanga anaakyusa obwannannyini bwa property baani abalina obuyinza Executive Committee Executive Committee etuulako ababaka bava mu region za Uganda mu kiseera ekyo mu ssemateeka waffe oli gwe twakamukolamu ennongosereza omukadde bali bava mu region 5 mu kiseera kati ziri 10 kati bwe batula ku lukiiko olwo mufuti member waalwo ne deputy mufuti naye chairman w'olukiiko lwe national chairman wa Uganda Muslim Supreme Council yalukubiriza kaakati bamala okuteesa mu kiseera mu ssemateeka oli nti kyokulabirako nti tugenda kutunda bayisa resolution tusazeewo olw'ensonga eno neeno katutunde ettaka lino liveewo tugenda kukola mu kino byayisibwamu executive anti nkugira kaakati bali bw'obadde ogamba nti waliwo gye baakola tibakolayo nti lease eyo system teriiyo nti waliwo resolution abaatuula executive n'eluyisa tibagenda bakole lease teriiyo n'olwekyo tekyaliyo Ashrafu wano okutunda resolution yayisibwa executive anti nkugira kaakati omwami ono mu 2022 yafuna okumanyisibwa nti tulina ettaka eryo najja n'asaba Supreme Council nagamba nemulinguze Supreme Council executive n'etuula yaliwo mu kiseera ekyo n'egamba ettaka lino baali tubbako dda ebiseera ki nva kugamba ettaka baali tunyagako mu 79 yes awo ntegeddewo executive jategeeza mu 2022 omusajja ono Justice n'agamba Uganda Muslim Supreme Council ettaka lyabalema nze mulinguze nga mufuti mubaje yaliko nomufuti ate 2022 nkufuna bulungi yes tugende mu maaso yali chairman wa Supreme Council yali chairman wa Supreme Council mu kiseera ekyo Dr. Balonde yafa Mungu amusasi ne babaleetera kaakati politics nga bwe nkupulira nti politics akyuka kati politics akulaga nti mufuti yatunda
so nga te mu constitution yafe mufuti si atunda si yakyusa bwa nanyi ani atunda executive committee yatuula mu 2020 ng'efunye okusaba kw'omukulu ono nti tumuguze ettaka lyaffe lyatulemedda abasenze abayingirako mu 7 ne batulinyagako ekifo ekyo n'atusaba tulimuguze mu kiseera ekyo abaali mu kiziju ne baga nti bannange ettaka eryo lyatulema bwadda tulijjewo tufunemu ssente tukole ekirala era ne bayisa resolution era ensimbi ze baafuna kwe kutunda bilioni 3 Ashrafu ebintu bino byogera ensekuulira kati ate wampitidde ki era kyekyo kyekindeese okujja okubinyonnyola omukulu wange temwogera ate nakyo nja kinnyonnyola tulwaki tetwogera kaakati ekisukifu nemuguza bilioni 3 n'ekitundu Supreme Council negenda negulako ekizimbe ekyanja wano wekiri Supreme Council negula ekizimbe Enyanama wekiri Supreme Council nezimba district ekizimbe kya district y'Essembabule lwaki bagamba nti eddundiro lino lyali lya national ensimbi ezivaamu tugenda tuzimbe ekizimbe Kampala ekizimbe kirala kijja kusavinga West Buganda district eno gyeri kiri Nanyama bajjamu rent ne bawaana district y'Essembabule ezimbe ekitebe awali project kakati ne biggwa kati omukulu ono ngabo omukulu bwakunyonyodde n'agenda ateekewa agenda ateke mu nkola endagaano ye bayinde bamulemesa abasenze ekifo ky'okudda eno nako ekifo ky'okudda eno banaye munzirize sente zange yadduka mu kooti bwadduka mu kooti Supreme Council n'emuyita naga nti jangu tukuddizeeko ku sente tuteese engeri gye tunakusasulanga Supreme Council n'ekwata bilioni 4.5 nezimuwa yes ne bazimuddiza n'agaana neffe tukimanya ani abamuli emabega tubamanyi naye tetujja kubyogera kakati n'agaana n'agamba tezi nadduka mu kooti kati bwadduka mu kooti kwekkola bino Ashrafu twazise wano twagala twogere ensi etegeera ekituufu kati kiwampitidde omukulu era buli lwolekayo akandoga kino sigenda kukyogera bannayuganda obaleka omukulu nagaye temwogera yogera tuwulire katwafuna obuzibu bwe buti olw'enkaayana ezibadde ennyingi mu busiraamu n'okusiiga enziro abantu baffe mu society yaffe babayigiriza empisa nti avuma ennyo naluwali omukambwe ayogera ebitakwatagana yabeera rolomodo mu basiraamu omuntu eyeeyisa nti akola nnyo effujjo Allahu akbar nti wuyo empologoma y'obusiraamu yino kati society yaffe etambuliraawo kakati gwe bojja n'otandika okwagala okunnyonnyola ng'oli amaze eddo bakumamu omuliro gwe tebakuwuliriza kati ebbanga lyonna eribaddewo abasiraamu abadde mu Supreme Council bagenze balwanagana okukyusa obukulembeze bavuma abakulembeze abantu ne bakyawa Uganda Muslim Supreme Council ne batuuka n'okulowooza nti mwababeera mu bukulembeze mu Uganda Muslim Supreme Council ate singa bwe kiri Uganda Muslim Supreme Council kitongole kati nze olwaleero nze nadda mu ntebe ya Sereko Mutumba yafa kati nze ndiwo kira kijja kutuuka nange ngende gojje kati abantu baffe tebannaba kuyiga nti this is an institution we have to respect it tomorrow it is you or your son oba muganda kakati olina akyawa Uganda mu Supreme Council abo babbi ebabegondi tabalina bwerufu tabalina kiki kati omuntu olina kimuyingira mu mwongo nti Uganda mu Supreme Council kitongole ky'ababbi kati gwe oli bwamala okuteekawo embeera eyo ne mugenda mu nnyimbe ne mugenda mu kuziika ne mugenda ku mbaga olina ne batuuka ne bakwanjira nti gwe Uganda mu Supreme Council oli tayagala kuwuliriza kubanga Counsel Nalukooola yamugambye dda nga bw'oli omubbi tolina bwerufu simanyi kiki kakati gwe musajja watunga obeeraawo olina amazima nogamba katusirike obusiraamu gamba katukuume eddembe kati nze kankuume obusiraamu bwange sijja kuteekawo era kyovula ffe tetuyomba ku mikolo kyovula twalwana nnyo ne tutekawo emikutu egyaffe bwe tumala okuteekawo emikutu egyaffe olw'okuba nti bali babateekamu nnyo obukyayi bungi era tebagala biwuliriza babateekamu obukyayi bungi bano sigamba ono direct still cancel bayita ebyobufuzi akati olina n'obeeraawo n'ogenda okusaba akalangu ozeewa radio kyeyo abo babi nnyo abo babbi kati ne tubeera nti ffenna each and every person we are thieves
era ffe tetulina bwerufu era ffe tetuli basiraamu era ffe tigundi kali nogamba katusirike paka kati gwewoze nogamba tejangu owulira naye kakati waliwo ayinza nokukubira esimu ate olwakigwa mukyazizza oyo kati twagala basajja mubafulume byebyobufuzi kumbe naye ng'ate akimanyi nti gw'omaze okusiga obukyayi gw'oyagala mufulume gw'ate oyingire naye jjukira nti wamaze dde okusiga mu bantu nti omukulembeze avumwa atyoboolwa n'ebifaana bwe bityo naye tulina ssemateeka taata wuuno era ndatambudde naye omukulu yagambye nti kasitama omuteeka w'essemateeka era agamba nti no tweyongeza ffe twagenda tutambula Uganda yonna nga tusaba abasiraamu era abasiraamu abamu bagenda bagamba temugendani temutakale naye nga tebeerabidde nti Uganda Municipal Council si bye nebyekibuli nti weetuma bwetuumi n'okeera ku makyano nga nti kakati nze supreme mufti wa Uganda ebyaffe bakulunda bulonzi Uganda yonna era sobola kugulawo ofiisi yange nga tebannonze era mpateko kubeera nina mandate y'abasiraamu nti enzikiriza okutuula awo bagiyita Pal FM Counsel Nalukooola wanjisa ensonga oziwulidde ensonga nziwulira naye kaakano olaba kye bayita ekitiibwa ekitiibwa tokisaba ekitiibwa tokikaayanira okola ogenda okulaba ng'oli wa kitiibwa kati ekizibu kye tulina nti bwe tumala okufuna ebizibu ng'ebyo ku Uganda Muslim Supreme Council ne musala magezi ky'okudda eri abantu kubanga bigambo byo bye byogera ebigambo by'omwogezi yabyogedde nti baboogerako ebigambo ne binoga bwe byanoga abantu nga tebaagala kubawulira mmwe ne mukola ki ensi okubategeera ekirala bw'olaba ebintu bino bwe baba nga tebabawulidde kitegeeza bagugumuka abawulira ebigambo nga bizza oluvannyuma nti ekitebe bakitwala kiba kitegeeza ebigambo by'oli bye yayogera byali bituufu olwo bifuuka eby'ensonga ne bwe wabaawo ataabikkiriza mu kusooka oba okkiriziganya nange seba omwogezi nti oli buli wawulira nga bagamba nti ekitebe bakitwala obuwumbi 19 ng'agamba ku banne be yagambako luli nti saabagamba nti abantu abo kakati olabye oluvannyuma lwa byonna obuwumbi buubwo 19 tebutwaza ekitebe kyaffe oba ontegedde kuba ndaba nti era buba bulyazaamaanya singa jasitaasi akwata obuwumbi 3.5 n'abutuwa ng'abasiraamu ate kyetumuguzizza n'atakifuna kitegeeza tusaanye okuzzaayo ki esente ze si bwe guli obadde ng'ojuliza n'ogamba nti obusiraamu nga bwe bugamba naye era ogenda okulabanga naffe bwe tugenda okukola tetukola busiraamu wabula tugenda mu mateeka g'ensi endagaano kituufu weeri wakati wa Uganda Muslim Supreme Council ne Justice bwe baweeri ddala kituufu twamuguzanga kuliko abantu ddala kituufu mu ndagaano eyo twateekamu 12 ku buli 100 amagoba singa tunaaba tulemereddwa okumuwa ekifo kye tutandika tutya okumuguza ekintu kwe tumanyi nti kuliko abantu abeesenzaako be tutannajjako tukolera mu kuteebereza nti oba oli awo bwe bali babakoze eki bavuddeko okiraba tolaba nti naffe nga tetunnaba kwogera nti nno bantu batuyisaamu amaaso batutyoboola tebatuwa kitiibwa twalisoose ne tuweebalama ebyo ebisobola okuvaako emikwesese egireetera obutatuwa kitiibwa oba ontegedde mukulu hakimu kyengezaako okwogera nti transaction amazima go gali nti mukwogera ebigambo tosobola kufuga akwogerako wabula osobola okufuga ebigambo byokola ki byoyogera ekyobusiraamu wano mu Uganda tukyayiga busiraamu ate omusiraamu okuva lwazaalibwa paka lwafa aba ali mu kukola ki mu kuyiga naye ate bw'obulwa naawe obukakkamu obujja okutandika okubanoonya abo b'oyagala okugamba
n'otandika okubanga olina obukodyo naawe obukubeezaamu mu ntebe yabaffe entebe yo yaki obuweereza buno bw'oweereza lwaki bw'otuuka ekiseera n'olabanga bantu bagaanye lwaki togamba nti naye kaakati n'omulala ajja akwatemu naye noga okufa n'obutanyagwa bano nteekwa okubawa point okugiraga olowooza kikwetaagisa emyaka emeka nina akantu kenjagala onnambulirire mu kanso mukulu wa ASHRAF alina kyagambye nti batusekeeterera bino byonna okusajjuka biba kukusekeeterera anti kaakati okukusekeeterera bali abasekeeterera be baleeta jasitaasi tandikirawo mukulu wa ASHRAF agule kakati omukulu ono njagadde nsiige ekifaananyi akifune bulungi n'abatuuliriza abali eyo agambye ekitiibwa tebakisaba era bwe bulwadde era bwe tukyalina tuzimba cultism oluzungu tukiyita cultism ffe tugezako kati kuzimba institutionalism era kivula twakoze 10-year strategic plan tuzimba institution not individuals bw'otunamala okuzimba institutions kwe kulaba tunyweza ssemateeka era kivula nti ono alowooza nti bwe bakunyigiriza oteeka okujja ng'ogende mu butale ogende ng'weerwanako tugenda nga tugenda twerwanako mu butale tuyimirire mu makubo tugenda ku gundi nga tugenda tuli abange batuvumye tulina structures ani alowooza bw'atyo nsize busize kifaananyi tulina structures era tulina abakiise abava mu Uganda yonna babantu abateeka okubanga okusinzira nsaba kumuyamba munnange sikirowooza nti nno nti mwandigenze mu butale mwerwaneko wabula nze ndowooza nti mwalikoze ekyo ekimala ne kijjayo obutuufu bw'ensonga yammwe gye muyimirako wuliriza kano tabbuweeri kwe kubanga wayogerwako ng'omulyaka akola ebintu ebikunukkidde ne wayita emyaka bagenda okulaba nga wazze waranti ya buwumbi 19 oli eyayogera ekigambo wabanga waliwo ataamukkiririzaamu mu kiseera ekyo addamu n'akuba munnaakabanga olabye kye nakugamba ekyo kye mbadde nkugamba kyenzimba nti we are not building up cultism abantu bano bayogerako those are cults heads ateekawo obugugu mu bantu n'abakyamusa n'ayogera ebigambo ebikankana kati kivula nti just give them time you built up kivula kyagambye nti tuteeka kuzimba tugoberera gundi principles of Islam mu Quran Mungu yagamba nti mukole Allah n'omubaka we n'abakkiriza bajja kulaba kati kyovola ffe tukola bukozi waiseko ku kitebe kati nabadde yonjina salidi kiki ky'olaba otya kati mu ngeri ki mu bya development waliwo enjawulo ndabatandisa okuzimba ku amayumba kati ate tekikoma ku kitebe tuzimbye Uganda yonna buli district bwe tutambula anti ekyanewunyisiza nti fine wano okuzimba bazimba naye ate n'okuwetoolwa olw'amagye nakyo kyankubye wala ate ekyamagye kiriko ki security eteekwa okuba mu buli kimu kyonna ekyo tekirinokotabu genda emaka olabe naye otukaemaka nayimamu emaka bamukuuma ne security naye nti Abboweeri bw'amala okuzimba emuzimba omulungi Justice najja mutwali kati dedda kati zinewunya council gundi council Nalukooola Uganda Muslim Supreme Council, is it worth 19 billion? Uganda Muslim Supreme Council, is it worth 19 billion? Okibuza Nalukooola aya nokuli kakati kankubulire kino okimanyi amateeka gano ogalaba kasita ekintu kyo kigenda ne kibeera nga bagenda kitunda ku nyondo obuyinza bukuggwako kyovulaba ne bwoba wasinga nyumba mu banka olina okulwana okulaba nga gwagyetundira ekirala si kiwoomu okubanga ebintu by'obusiraamu biri mu ntata onfuna olwaliwo kye tuva tuyogera wano njagala ne kino okifune nze eddoboozi lyange bwe mba njogera n'oli ng'ayogera tusimaasima omusiraamu gy'ali ategeere sitetasi y'ebintu bino era ekigambo ekisinga okuba ekirungi ekisobola omuyamba kwe kumugamba nti waliyo apiiru esobola okuzza emabega ki ebintu bino naye wannyondo bwajja waddembe okutandika okutunda ekitebe
Yes. Tekisoboka. Ati lwaki okola apiiru? Ati ekikozesa apiiru? Wali otutteko valuation ey'ekintu ng'ettaka mu banka. Bayina market value ne positive value. Nti positive value byonna bwe biba biganye $5,000,000. Naye bw'oba otunze ku mirembe $8,000,000. Ontegeera? Naye ono atunda ku nnyondo. Ate kati oyogedde ne kuba mafia. Wabeerawo abalinzi okukola ki? Okugula. Naye ekibuuzo, lwaki tugenda mu ntateeno? Obukulembeze we twagala bukole. Ontegedde? Tetulina kutuukawo wano. Bwana Kayongo, olaba bano abayisa ekiteeso ekyo. Bagenda dda. Kanzije tutandikira. Waliwo omuntu mu Uganda nga tazibirwa kkubo. Omuntu oyo ng'alina amaanyi okukola buli kyayagala. Wonna wayagalidde nga tewali amukomako. Omuntu oyo yeggwe. Ku yintaneti ya 5G edduka emisinde etali gya kuno tewali kkomo ku kiki kyoyagala okukola ku mukutu nnantameggwa ogwa MTN. Bwe twegatta tufuuka bannantameggwa. Bulijjo omusingi gw'ekirooto kyo mu kufuna ettaka okulikuuma wamu n'okulikulaakulanya kutandikira mu kukolagana n'abantu batuufu. 3 Ways Property Consultants Limited be bazze okukunaazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku muzuuri ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku $6,000,000 zokka. Kati funa ettaka eryesigika okuva mu estates zaffe eziteekeddwateekeddwa obulungi nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola ku 3 Ways ekitwawula ku balala. Ettaka tulina lya byapa byokka era nga tukuyambako okukola ku nsonga endala ez'ekuusa ku ttaka omuli land surveying and documentation, land settlement, farm management n'ebirala bingi. Tukyalireko kati mu maka gaffe agasangibwa Buloba ku Mitiana Road ku kizimbe kya HB Complex oba okutukubirako ku noti 752 721 763 oba ku noti 393 193 2 noti 1. Kati gwe mufuna mpola okyasobolera ddala okufuuka landlord. Poloti zaffe zisaliddwako ebitundu 2 ku buli 100. Funa kabode super okuva mu MTN kati ku $19 mukenda zokka. Weefunire kabode super ofune GB 2 eza data wa MTN ogw'obwereere ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 8. Funa kabode super kati okuva ku dduuka lya MTN lyonna okwetooloola eggwanga lyonna. Everywhere you go MTN. Omuntu ng'alabye n'amasomero agakonya abaana olugwa ebibuuzo nti ate tetwamalayo sirabaasi. Omuntu awunya atya ebintu ebyo? Tawana Ibn Hamis Senior Secondary School Matuga Kigogwa. Alese enkola ya e-learning nga wana abaana basomesebwa abakugu okuva mu mawanga ag'ebweru nga Egypt, India, Saudi Arabia nga bayita ku mukutu ogwa internet. Omwana asoma alabako nga bw'afuna n'okunnyonnyola okulungi. Basomesa secular Islamic theology n'okukwasa Qur'an ku mwoyo kye bayita ta'afiz ng'essira tulitadde nnyo ku masomo ga sciences. Balina buli kyetaagisa omwana okusoma obulungi. Bw'osomera ku Ibn Hamis Senior Secondary School ofuna omukisa gw'okusomerako mu universities mu mawanga nga United Arab Emirates, Qatar, Kuwait ne Saudi Arabia. Kubwerere tusangibwa Bomba Road Matuga Kigogwa mauzi 14 zokka okuva e Kampala. Essimu 0702 16 16 78 oba 0702 41 18 65. Gwe omwami omwambazi w'omulembe guno kankwanjulira ekipya mu kibuga Badrus Boutique ye supermarket y'ebyambalo by'abaami mu Uganda ne East Africa omuli amasuuti, empale, amakooti, blazer ziri first class. Tulina empale za kaki mu Dockers okuva Thailand n'amasaati ga Van Hussein. Tulesa amasuuti n'empale okuva Bungereza, Turkey, France, Italy, Bangladesh, Thailand, North Korea n'awalala okuva mu badizayina ab'omulembe. Tutunda amasuuti n'empale mu bika bya Oses, George, C&S, Next, H&M n'endala mu size zonna ne fitting. Badrus Boutique tutunda kamukamu n'okusuubuza. Ne bw'oba oyagala container tugikuwa. Gwe omwami alina omukolo tukuleetedde amasuuti ag'omulembe n'empale eziri first class. Jangu ku Badrus Boutique ofune class empya mu kwambala. Tusangibwa ku Rosa Market okulira na Ovino Mall ku room B38 mu Kisenyi. Essimu 0773 33 7 66 oba 0701 69 74 72. Wandyagadde okutondawo essomero eddungi. Ekimu ku byama by'okuleetawo essomero eddungi
kwe kubeera n'abakulembeze abawembalirira era abeerufu ku buli kikolebwa. Abazadde, abasomesa, abayizi bonna beetaba mu kusalawo ku nsonga ezikwata ku ssomero. Essomero lyange eritaliimu kutulugunyizibwa bye biseera byange eby'omu maaso ebitangaavu. Raising Voices. Obadde okimanyi nti ggwe ne famire yo mugenda kunyumirwa nga mukozesa Movet Family Soap agira mu saizi nnene eya grams 230 alwawo okuggwerera nabwe kityo togenda gulirira sabbuuni buli kadde ku byenfuna by'ensinga we biyimiridde. Movet Family Soap awunya bulungi mugonvu ku lususu lwo era ng'akuuma olususu lwo nga lugonvu ate nga luweweevu. Movet Family Soap agira mu bika bina omuli coconut, aloe vera, enniimu wamu ne rose ku lw'emigaso gye eri buli muntu w'amaka ge. Movet Family Soap yasinga musange maduka gonna mu ggwanga wamu ne supermarkets zonna. Movet okwekakasa kw'olunaku lwonna. Wabulonyirira onneke wayambaddirira akankubye nawe leka ate shishi lina okusima mukama kyakoze. Ate oli mu kilaasi yowe kwegamba kasita oyingira bwoti kwegamba why feel how or feel what. Hello. Embuzi bwetandika okunyuma manya kiri beta ku Manda Mobile. Kozesa mobile money okugula airtime ne Manda bundles oyogere n'abantu bo obutamala. Nyiga *190# oba kozesa Manda app okwefunira bundles n'ez'emiwendo egya wansi ddala. Manda Mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Okay, bajita pale FM 107.9 ekkula eri omuntu obulujjo. Maaso awo nja kujjako gye muli ate tulabe ensonga bwe zitambula. Kino ekirango kya njawulo. Sheikh Ali Mpungu avudde mu bulamu bw'ensi eno. Wakuzikibwa olwaleero essaawa 10 Mabanda mu Butambala. Sheikh Ali Mpungu avudde mu bulamu bw'ensi eno wakuzikibwa olwaleero essaawa 10 wali Mabanda mu Butambala. Bitalo nnyo ddala. Sheikh Ali Mpungu ono ye taata wa Alhaji Abdusalam Ali Kinobe. So bitalo nnyo ddala. Ashraf wanji taata oinako etuuka owunserako ng'ogamba nti abaakola ebintu baawudda. Ali kye nabadde njagala okulaga abawuliriza abaffe nti Uganda Muslim Supreme Council si muntu nti waliwo atudde awo bamuyita Uganda Muslim Supreme Council essajja liri awo baliyita Uganda Muslim Supreme Council. Kino kitongole kiriko duration yakyo nti otula ku lukiiko luno kisanje kyo ne kiggwako baba bakukomezaawo nti kale naye abaatuula mu kisanje ekyo ekyayisa resolution mu mwalina ono Haji Abdul Kiyimba kisanje kyabwe kyaggwako ne bagenda. Kati omukulu yabadde abuuza nti waliwo endagaano nti ye weeri era ffe Uganda Muslim Supreme Council teyeegaananga ku justice. Nakubuulidde nti yali egezaako okumuddiza ku ssente ze n'agaana. Lwaki yagaana? Byali bya bufuzi biri luddawa internal Muslim politics. Era kyovula nti ye justice era naye tuyera tayogera. Kakati muwa sente wano nazigana yadduka buddusi yadduka mu kooti kubanga yayingira mu politics w'abasiraamu. Era kyovula nti era bukigenzo kuzuukuka era ogenda kulaba nti ono lwaki aluddeko basonga mu mufuti ate asonga mu mufuti ate ye yayisa resolution yatula mu meeting yayisa resolution ne batunde eguza justice ate yabuuza ate n'agamba batubulire ensimbi ezaavamu zaalaga ate nga yabiisa. Nina kenjagala wano waliwo wondesinga sitegede bulungi nti justice twamuyita tumuddize ssente anti yagamba yakomawo n'agamba nti bali bannemi okujjako era mwatuula yajja n'akomawo n'agamba nti banne bali bannemi okujjako muzitize ssente zange nabaga nti katugenda kuddiza ssente ate n'agaana. Kumbe waliwo abasiraamu abamuli emabega nga kiva kuki mu kulonda kwa 2020 last year 2022 politics w'okulondo yasigalawo ye politics tufuna akawenda kanamwonoona tumujjeko era nga oli mukulu bwayogedde era byaliwo mu kulonda kulitiko omukulembeze waffe aliwo tumulwanyisa aveeko
olina agenda ngatandika agenda asinga nziro kubanga akimanyi nti tayagala mu abantu bategere system yafu bwekola nti ono simufuti nti yatula mu lukiiko n'agenda n'anoonya omuguzi simanyi n'atunda simanyi n'akola atya simanyi ebyo tulina executive committee okusinira mu ssemateeka waffe eyayisa resolution byonna bwengeri gye byatambulamu kyokka olw'ebyobufuzi ebiriwo n'osanga omuntu tinga atayogera kivula nti gundi Counsel Nalukooola nesigamba ono omuntu kala ayina endowooza endala ng'agamba kale n'olaba nti okugamba obugambi nti ekitebe bakiba kitunda ku nnyondo ekyo kyokka kya buswavu akyogera ate tabukkiririzaamu obukulembeze ne Supreme Council tagikkiririzaamu kyokka olw'ekizibu kino ekyaguddewo kakati Supreme Council era kyekitebe ekikulu eky'obusiraamu era nakiyita ne mu Luganda manyi mu Luganda bakiyita ekitebe ekikulu mu Luganda bakiyita bati anti kiba kitebe kikulu waliwo kiba omuzikiti omukulu mu Luganda bakuyita batera nnyo kwesa gundi nti omuzikiti lutikko kale bagala kutunda muzikiti lutikko bwe bati bwogera abatakiriza mu Supreme Council batandise okwogera kati baguyita muzikiti lutikko wabutawo omutawaana Kampala mukadde agiyita kiwayi ekiwayi kye Kampala mukadde omuzikiti gwe Kampala mukadde taguyita muzikiti bagiyita parafini kikumusaba kamuza mwe bayita ebyobufuzi Nalukooola nyinanze nange kyensaba kwowuninga wadde agambye nti tagamba Nalukooola naye nange nkimanyi nti kya buswavu kubanga omuzikiti gwaffe ogwo guli mu mbeteza ate agamba lwaki okyogera kati ngate bulijjo ogamba eri tokkiririzaayo n'omukulembeze amuvuma okuvuma yakuyita kyampisa ekyo nakyo kankyogere mu Uganda wano ogiraba Uganda gye tulina kati akulembera Uganda General Museveni simukkiririzaamu si ye mukulembeze gwenjagala akulembere yaggwako dda yalibadde yawummula naye ekyo tekindeetera kulekeraawo kwagala Uganda kuba yo yakubaawo nga naye akoze eki avuddewo Shabani mubajje bwe wabanga waliwo abatakkiririza mu bukulembeze bwe ekyo tekitegeeza nti tebakkiriza nti Old Kampala waabwe ontegere waabwe newankubadde ng'obukulembeze obuliyo bwozze okwogerera tebabukkiririzaamu era nabwe ekito busiraamu obwo ate si busiraamu byabufuzi anti obulimi byabufuzi ne bwe babanga tebabukkiririzaamu obukulembeze ekyo tekitegeeza nti ebintu by'obusiraamu bigende oba onfuna bwana Kayongo ono alinga agamba nti oli bw'aba takkiriziganya na mukulembeze aliko ebyerya biveeko nti toddamu kukyogerako leka oba oli ajjeko eddirisa n'alitunde tolyogera kamalirize kakati ekirala waliwo kye bayita perpetual existence nti kampani yo butafaanana nga muntu afa n'avunda kampani ebeerawo ebbanga lyonna ng'era bw'olaba gavumenti abaliko kati abali mu buyinza bwe bannumya ne batansasula nze mpaaba omusango gwange nempaabira gavumenti nenninda bano bwe baba baganye gavumenti eddako ekola ki ensasula n'ebyo ebikolebwa gavumenti bigenda mu maaso newankubadde ng'oyo aba yabikola eyali mu ntebe yakola ki yavaako so Uganda Muslim Supreme Council erina kye bayita perpetual existence ate ekitawaanya se mubajje bw'aba ampulirize bulungi ekitawaanya gwe obaddewo ebbanga ddene onfuna abalala bagenda botuula nabo siganye eri ekola nga aluddeko naye bwokola nabo bagenda nga bolaba omukozi bwajja ewaka agenda naye mukyala ewaka tagenda ne taata tagenda bo basigalawo mpozi tukigeragere ku General Museveni bonna baafuze nabo bakoze eki bagenze ye n'asigalawo kyova olaba oli bw'abanga gavumenti emulumizza kimukaluubiriza okwogera oli n'atamwogerako General Museveni nabwe ekityo tusuubira gwe atagenda buli kaseera bano abapya b'oba ogenda okukulembera nabo gwalina obba apudetinga obulungi nti muzze bannange naye tulinayo justice gwe twakola ki gwe twaguza
ettaka. Ekirala ogenda kukaluubirirwa gwe Ssekamwa wa Uganda Muslim Supreme Council okwogera mb'onaaba nga toyina bwino nti Justice mwamuwa ssente ze n'azigaana. Obudde nga bukoze eki? Tubirina. Era mbadde ndaka kubuza. Era Justice azze agambye mumpe ssente za. Ate dakikemu n'azigaana. No gamba nti ebyobufuzi. Nze ndowooza nti awo mmwe mwalina okusookayo mu kkooti. Mbuuza lwaki. Olw'ensonga endagaano gye mwakola yaliko amagoba ag'12 ku buli 100. Buli mwezi oguyitawo. Nga kitegeeza ki nti buli essente zino zisigala nga mukyazirina ku kittavu kyammwe zikola amagoba. Kati kikwetaagisa omuntu ono okugenda mangu n'omuloope ow'omulamuzi n'omugamba omusajja ono ssente tuzirina ate obuguzi bwagaana. Tugambye ozimuddiza wuuna azikoze eki azigaanye. Tukusaba omukako ssente ze tuzimuwe oba si ekyo tukkirize tuziteeke wano. Kansuubire amabaluwa ago weegali nga muyita Justice okutwala ssente ze. Okay. Bagiyita Pal FM. Mukulu Ashrafu nkwandi yawe kyogedde dda. Odo naye akimanyi kasita ojulira oba tobyogerako. Ffe twajulidde ku nsonga ezo. Era saagala njogere ku bintu by'endagaano genda bugundi ezayogera. Twajulidde. Naye ze kyenjagala okuggumiza nti kati ekyokulabira mbadde njagala mubuuza. Jjajja w'Obusiraamu kisanja ky'ekikomadde. Jjajja w'Obusiraamu ekyo ekifo ky'omuwa era kyekyo kye yafuna nga kiviira ddala ku jjajjaawe olw'okubanga ye mulangira eyasooka okutwala Obusiraamu eyo gye kiviira ddala. Kakati ani amulonda ekitiibwa kyakirina aba nakyo lwaki abantu agenze mu byabu kati byebyobufuzi gwe baleeta ne bawa ekifo mukulu Shabani mubajje teyaleetebwanga alondeddwa akulembera ludda wa si Uganda Muslim Supreme kanzije katono onoonyeza ebirungo by'ebisanyusa ebisinga makula kika kyekyokuddibwa mukyo kuliko olugambo lw'aba celebrities comedy wamu ne firimu z'ekifirika. 107.9 FM. Okay, bagiyita 17 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga muwuliriza. Nze Kayongo Hakim muzzukulu wa Jjajja Budda. Kante ku masimu ngezeko okufuna ku ebiva gye muli. Tugenda kuyita mbufunze akadi nkalaba katutwalaganya 0759 ne 0782 3 kwe tugenda maaso n'okubanga tuyita. Hello. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anaitibwa Yusuf Nansana. Esebo Yusuf Nansana. Omulamu ogwo mwebale nnyo okuleeta mwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council. Naye nze ekifaananyi kye tulimu kubanga nange siri mulokole ate siri mukatuliki wabula ndinga mmwe abali yawe eddiini gye musoma. Ekifaananyi kye tulimu kiringa ffenna tulina abazadde taata ne maama, naye taatawo najja abeera nga mutamiivu ng'akomawo akawungeezi n'akuba maama we emiggo kati n'otugayiseera n'okula n'odda ng'era taatawo ali ku maama wa mukuba emiggo okwata ejjambiya n'omutemako omutwe era wookikola ekyo mu bukulu osigala n'essanyu oba okyejjusa paka w'olifa. Kakati bino embeera eri mu Busiraamu mu kaseera kano buli Musiraamu agikwate nga yeegendereza obutayuza oba obutatema ttabi kwali. Kino tekiriiko mbu oba mufuti mubajje oba omulangira gundi ye mutuufu oba tekiriiko mutuufu na mukyamu wabula ffenna tukwatize wamu tulabe nga Allah atusaasira tukiveemu kubanga bali baaduuyi abatuuse okuteekawo embeera okulaba nga yaji omusanga agulamula bwatyo bo bakanudde amaaso era bagaludde. Okay, webale nnyo webalire ddala. 107.9 FM. Hello.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanyi ASHRAF Kamulegea. Ese wa ASHRAF. Alite mwako ya ijiwano. Nnyo okulaba nti nze omwami mufti abana kitange kuba yawasanye maama wange. Kyabuswavu nti buli muntu atimanyi bwakutunuulira ayina ekifaananyi kyakulabiramu. Omwami tange ettaka ly'Essembabule baaligula ku ssente za Supreme Council waggulu eyo. Kitegeeza nti ssente zaava mu nsawo zaabwe oba ziva mu nsawo zaffe abasiraamu. Kitegeeza bwe kiba nga kiguliddwa Supreme Council era kiba kyaffe basiraamu tekiba kyabwe tekibawa right kukitunda. Lwaki mutwetamisa ensi yaffe n'obusiraamu bwaffe? Okay, webale nnyo webalire ddala. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namanya nze Bale Farouk. Osinzidde wa? Sinzidde Makindye. Ese Bale. Counsel Nalukooola nsaba wakitiibwa Allah akutuwangaalize naye obuzibu bw'ofunye level kw'oteeseza n'omuntu gw'oteesa naye eriwa wala nnyo. Ekibuuzo ekisooka kyetaaga obuuza omukulu oyo spokesperson wa Supreme Council. Ku ndagaano gy'agamba gye baakola Mufti Mubajje yateekako signature ye nga final man endoosinga ekyo batunda ettaka. Webale nnyo webalire ddala kankwate essimu ndoozeemu n'oluvannyuma abakulu bayanukule naye amasimu ngalaba go mayitirivu onoonya n'egy'okugamba nti eno kanjireke. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amanya nze Haji Makoro Kavuma. Bwana wange Nalukoola nkulamusizza n'omukulu okuva mu bendo liri ery'engulu omukulu muvawala. Naye ekisooka njagala kuwa amagezi. Bino ebintu bye tulimu biyinza okuba bifuuse eby'olutalo olw'okusika omugwa wakati ne wakati. Naye mbadde nsaba mukulu muvawala ne ttiimu yammwe. Mwali badde temusooka kujja mu mawulire ekiseera kino. Bwe muba ddala mukuuma kitiibwa kya busiraamu mwali badde musooka ne mugeesamba. Ekyokubiri twayogera ndi musanyufu nnyo nti ku mulundi guno sinnawulira wonna we boogereramu ku bukulembeze bw'ekibuli. Ekyokubiri njagala okusaba Allah tabaraka wa taala nga bwe musaba bulijjo atuweere mukadde waffe Sheikh Muzaate Jana nti ebintu bino byonna ebigenda mu maaso yali yabiraba n'abyogerako ne batuuma abo kiwayi ky'ekibuli batuboola lwakuba baganda batuboola kiri kati mpulidde muganda wange muvawala ng'agamba nti kati kifuuse ekitebe kyammwe olw'okuba waliwo bina ebizibu. Tekivangako okuba kitebe kya busiraamu Amini kye yawaayo naye abakulembeze abakiriko tetuwakanya olw'enkola zaabwe ate tetubawakanya nti wakuba tubalinako fitina kuba muvawala akimanyi bulungi nti obusiraamu butuziyiza okuboola abantu mu mawanga era kiriko ne hadisi namba gye sijja kusoma wano naye olw'okuba nti bakifuula kanvaana buli muntu w'omu Buganda lwavaayo okubaako kyayogera ku nsonga ye kyabo batuboola olw'okuba kino n'obabuuza yajja tetumumanyi nti si Muganda kyenfundikira nakyo kiriki. Njagala okusaba Counsel Nalukooola nkumanyi oli musajja mwerufu ne ttiimu yammwe ensonga eno mugigende deep mutugireyo ekituufu kyaki. Bwe baali bakatunda ettaka eryo ery'Essembabule twavaayo ne tugamba abantu nti bannaye abasajja batunze ettaka lyaffe ery'obusiraamu limbo y'embalala bagitunze William Street bagitunze kati mukulu okimanyi nti omuzikiti gw'oku William Street gugenda mu myaka 7 tegusaalirwamu naye gusoloozebwako ssente mu maduuka kwegamba boyi baada yaabwe enkulu kufuna ssente si kusinza Allah. Tusaba Allah tutaasa obukulembeze bwamu bajje kuba bubi. Bagiyita Pal FM 107.9 Pal FM. Okay. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sewe bali kutuweereza. Webale kuwuliriza. Nze Kasoli Juma sinzira Kyambogo. Omukulu ekibuuzo kye mubuuza agambye baagula ekizimbe naye ekizimbe ekyo kye baagula nga bagulira busiraamu oba baagula nga kyabwe ng'abakulembeze abafuga ekitundu ekyo. Okay, webale nnyo webalire ddala kadde ko ekyamazima tetulina
kansaba abakulu bano mu Counsel Nalukooola gezaako okufunza osibule eggwanga. Bannange abasiraamu abali eyo ekisookera ddala tusabire obukulembeze buno obwa Old Kampala apiirwa ebeere ng'ewulirwa omulamuzi abalamuzi kabakati gye bagenze waabangi ova mu high court oba ogenze mu court of appeal babeere nga bakwata ensonga zino mu ngeri esinga okuba ennungi ate wabeerewo obusobozi obusasula mukulu Justice omuwendo ogwo ogugwanidde kumuweebwa kubanze sandi agadde kumulyaza amaanya kyokka ate era mu ngeri y'emu mukulu muvawala musaba ensonga ezikwata ku busiraamu zeeyongerwa okuvaayo abantu bategeere engeri obukulembeze gye buddukanyamu ebintu ekirala okwekenneenya kweyongere ng'okubaawo bwe tuba nga tuyina kye tugendamu oba obuguzi oba okutunda bwe kiba nga tekivuddeemu bulungi kuba buli agenda mu katale abaamanyi si buli agula omulengo gw'ennyaanya nti zonna ziba mpoomu oyinza okwesanga ng'ezimu teziteredde bwe waba nga tebivuddeemu bulungi mu buguzi bwe tugenzeemu tulabe nga tubitereza bulungi tukiveemu bulungi kubanga embeteze eziringa zino si nnungi kukomawo tujja kufiirwa ate engeri gye tuli abangi si kyangu kubanga ffenna osobola okutussa ku peegi yemu mu kiseera kyekimu. Bamuyita munnamateeka Counsel Nalukooola ate nga mukungu wa Ssaabasajja Kabaka. Mukulu ASHRAF. Okusookera ddala sebo nkwebazizza okutuyita nebaza ne Counsel Nalukooola olw'okulungamya okulungi kwakoze era ndowooza abatuula ku nkiiko simanyi sebo amakago gali saidi kyenaali kubulidde district yo ey'obusiraamu Kawempe tulina district ye Kawempe Haji Muhammadu Kateregana Muguzi yakukiikirira sebo ate mukwano gw'okimanyi ekyaddondo kati mbadde nkusaba oyise eddoboozi eryo oli mutuuseeko bongere okutereeza ensonga zoyogeddeko ezo ezifaananga ebyo byayitira. Ekirala abakubya amasimu bannange njagala mbakakase nti tebutya tebagenda kutwala bintu ebyo mukijje ku nze teri agenda kutwala bintu bya busiraamu never. We have the capacity to clear nefe kitwagala okuwakanya ebintu by'omulamuzi byakoze. That is why we go on the record tugenze biwakanya sogole sagala mutye tikakati ekyo mukakkane become everything will be under control nga bwe twawangula Konkop ate Konkop singa mwamanya bya Konkop lwakuba mwali mu biseera ebyo bali mu fitina nnyo nga bakyabakumye mu nnyo mulete babimanya era twagenda mu kooti ku mulamuzi sibu era ba mafia bayita mu Konkop ne batekako sibu omwendo gw'ensimbi nga bwoziwulira n'ekyegulo tokirya naye we manage it and ne tukiwangula nakino bwe kujja okubeera teri muntu agenda kujjawo Uganda Muslim Supreme Council. N'ekirala njagala nkikakase waliwo omuntu agambye nti byonna ebyakolebwa ekizimbe kyagulibwa kiri mu manya ga Uganda Muslim Supreme Council. Uganda Muslim Supreme Council nga bw'owulira kyabasiraamu bonna ebisigadde byonna ebisigadde by'abantu ssekinnoomu n'obugambo obwo tugamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Program mwoyo gwa gwanga bwetu bwe tuziwunzise wabula nyongera okuteekateeka n'okutegeeza abawuliriza ba Pal FM nti akadde konna amayengo gaffe gagenda kutaataaganyizibwamuuko naddala olunaku olwaleero n'enkya olw'okwongera okutereeza empeereza ennungi. So bw'wabaawo okutaataaganamu konna temwewuunya waliwo kitwongera okufumba ebyuma ebyayingiziddwawo okuva Japan twagala twongere okubisetinga ate tusobole okuba nga tubaweereza boda ku boda. Bwana Kayongo. Naam.
Baba leka oyo mwanjule eri abantu omurasada abantu bategeze ntisuggatulu linda kamwami Kayongo je buvudde kaawo Haji Kasimu Kaira tulokola naye wano ayina byayogera about ku lutalo lwa Ukraine igwanga era Russia naye leero we mbadde nkola research awo nina omu ku babaka ba parliament ba Ukraine ategeza n'agamba nti olutalo lwali lusobola okukoma mu mwaka gwa 2022 naye waliwo enteeseganya wakati wa Russia ne Ukraine olutalo luleme kugenda mu maaso akasimu ne kakubibwa okuva mu America ne mu Bungereza ne bagamba Zelensky tokkiriza kusayininga na mu Russia kumbe bo balina ebyokulwanyisa bye baagala okumuwa babigezese balabe kati agamba nti America ne Bungereza be batukubya atenga ne Kissinger yali yamala ddo okubagamba nti batte ekintu kino aba Ukraine naye ne bagaana kumbe eri waliwo ekintu era kati nyenze kutola Okay, muzukuru wa Sosongo Musama sokutuka mukirize nange mbiteke mwenga tomve wano ate tujja kuba tukwatagana mu programu za fezina da konza muzukuru wa Jajabuda Kayongo Hakim mama nyabo ino internet wenyuka ng'ekizungirizi ate kamera ya yolumamyo banange ebyandaka ku boggo guno mugano gwennyini funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinza emitwalo 49 zokka usasule mpola mpola sinzi 833 buli lunaku weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN weefunire gig 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8 weegemulire kabodi supa katikati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Nandi Road. Nze mpangisa wo namba 3.